Ensonga y'abakazi abafiira mu mawanga ga Buwalabu nga bagenze okunoonya ensimbi etakuza bangi emitwe. Wano abakazi abagamba nti bali mu kisinde ki People Power bakukulumye nga banenya gavumenti obutakola kimala kuyamba abantu baayo butafiira mu mawanga gano. Abakyala omuli abawala abato abakusibwa ne batwalibwa ebweru n'abakyala abakulukulu abamu abava wano mu Uganda bagenda okukola ebweru nga bagenda okukola emirimu egitali gimu. Abakyala bano bazzenga batwalibwa nga bateeka tebayise mu mateeka. Abakyala bano babonyaabonyezebwa, batulugunyizibwa, bakubibwa, battibwa, batiisibwa obutavaayo kwogera ku nsonga ezo n'empisa gye bayisibwamu nga bali mu mawanga g'ebweru bula gye baba bagenza okukola. Kyokka kinajjukirwa nti sabbiiti eno minisita w'ensonga z'abaana n'abavubuka Nakyala Kingi yategeezezza nga bw'atagenda kuttira liiso kampuni ezitwala abantu ebweru ne zibalekerera. Bandagewa gye batwala Nabukeera oyo bwe tulaba akatambyako era bamundage mulabe. Nolwekyo ekyo kijja kujjawo eggoye ku bigambibwa nti oba kino kya bulimba oba si kya bulimba. Abakazi ba People Power bo bagamba nti tebalaba nsonga lwaki olunaku lw'abakozi lukuzibwa mu Uganda ate nga gavumenti eriko abantu bekugira okukola. Yali ataddewo shoye agenda akole ku Easter Monday ne bamugaana okukola. Tulina abakyala baffe abatembeeyi abakola kwolwo batunda bu sweets, batunda buwalaji, batunda buki ne basobola okufuna school fees z'abaana. Tebalooza nti banyigiriza muntu omu wabula banyigiriza n'abakozi abalala. Kati newuunya bwewuunya olwaleero kiki bagenze okucelebratinga ng'eggwanga tebagenze kucelebratinga birthday. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ne basaba gavumenti eyimbule omubaka Robert Kyagulanyi. Tusimandinga abeere ng'ateebwa kuba talina musango gwe yazza. Omusango omunene ennyo ogumuvunaanibwa gwakuba nti yalaga nti agenda kwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ffe kye tukkiriza nti talina musango gwonna gwabeera amenye. Abakazi bano era balumiriza poliisi okuba mu kyekubira ng'ekola emirimu gyayo. Era tusaba gavumenti eno wamu n'ebitongole ebikuumaddembe balekerawo okubeera nga bakozesebwa okubeera nga bamenya amateeka wabula babeere nga bakola omulimu gw'okubeera nga bebakuuma amateeka. Babavubuka ba UID nabo eby'okukuza olunaku lw'abakozi bategeeza nga batabiramu mu makulu nga balumiriza nti gavumenti ekyalemeddwa okusosowaza bannayuganda ng'egaba emirimu. Ku bannayuganda abavubuka 8 ekiri mu Uganda ate era 8 ku bo tebalina mirimu. Naye lwaki tebalina mirimu? Ensonga eri nti emirimu gye tulina mu Uganda emisava bwe wali kigambye gyonna giri abo abatali bannayuganda. Abavubuka bano era bategeeza nga olunaku lw'enkya bwe bagenda okulumaana ogw'engulu okulaba ng'omubaka Robert Kyagulanyi kkooti emuyimbula. Tuteekwa buteekwa bayisaawo emu ey'okumakya okubeera nga tuli ku mulyango gw'eruzira. Ekibaasi we kifulumira bwe kiti kye bayita mpaawo atalikaaba nga weetuli okuva eruzira okutuuka ku Buganda Road mu mbuga ya Falaawo. Kyokka poliisi ebalabudde obutakola kintu kyonna kimenya mateeka. Amateeka galambula bulungi ngeri omuntu ayinza okuvaayo mukoomera. Kati bakozesa omukisa ogwo balabe anti omubaka waabwe avaayo mukoomera. Naye si okuteekawo embeera nti tetujja kukola bwino tetujja kukola nedda. Patrick Mukasa, NTV, Akawungeezi.